tukwaniriza ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale goye nali ku nkuto gwedenso okukwagala nnyo ali mu ggwanga Uganda nawe ali mitalo amayanja olunaku lwa Monday nakusa omwezi 22 omwezi ogw'okumeka omwenda 2025 kama tukwebaza olunaku lwa leero yatwaniza omwoyo omutukuvu ajatulungamye mu Kristo Yesu mwana Katonda omulamu tusabidde. Amina. Nange mbalamusizaako mwenna abeekumira ku There is Still Hope mukola ky'amaanyi nnyo mwenna abatugoberera ate mu Kristo Yesu. Amina. Kale olunaku lugenda kubeera I think lwanca akakiiko akakulira ebyokulonda mu Uganda kagenda kubanga kanominating officially ba presidential candidates oba abeegwanyiza entebe y'obwa president mu Uganda. Bobi Wine ayogedde ekiddako alangiridde agambye kiwedde Bobi Wine alangiridde ekiddako agambye omusaayi baguyika kugenda yika oba kutusiba bagenda tusiba pulira gw'omutiitizi biveemu sigale waka lima sigala ku TikTok pulira beera ku There is Still Hope olabe paka kuleetera There is Hope tugenda kuleetera lunaku ku lunaku okutandika olwaleero bwe kiri paka ng'akalulu kawedde kubanga kano okakufa na kuwona. Kakati omukulu agambye pulira kiwedde bannayuganda mwebeereremu okutandika olunaku olw'enkya lwe lugendo olujjako dikiteeta lutandise Museveni watu wakolashi nakyemalira amita nakyemalira kakati ebigambo by'omukulu oyo katubikuwe kubanga nyinza obutawoomya mboozi kasanjiddiŋŋana leka nkuwe ogumwe nyini owulire ebigambo ebyo bikanga era gwe omutiitiizi oba ogenda Tanzania fuluma ogende nfune ka tiketi genda nga bukyali naye nga okulonda kwa 2026 esibe 3 ebbiri zigenda soboka ongeremu eyokusatu abafa bagenda kufa ekiba kidiba nga kyamazzi jalaako ekyomusaayi nga kikulukuta. Kale wuliriza omukulu oyo mudakika zijja kuba ssebo 9 ensonga azisenzese bulungi nnyo ate kubanga ssebo ne mu kkanisa mulimu bannankyukakyuka kakati togamba ate mutandise politics nedda ssebo tutandise politics wabula guno omukutu gubaawo kukuwa biki bigenda mu maaso ebitavuula Kristo bwe kiri okitegedde nkitegera omukulu muwulirize komewo bwenjagala okubasaba ababadde batanagwetegekera mu gwetegekere abamu ku ffe tubadde tutegeka obwongo bwaffe ebbanga eriyise nze ali wano maaso gammwe mbadde nfumiitiriza okumala wiiki nga nnamba n'okusukka nga ndowooza ebirowoozo biwanvu nnyo nga nsaba essaala mpanvu nnyo nga nfumiitiriza nga ndowooza okulonda ki kwe tugendamu. Mulaba naffe bangi nnyo ba Franka Senteza n'abalala babatemulira maaso banaffe bangi nnyo babuzibwawo tetuddangamu balabako bangi batiisibwatiisibwa bangi basobezebwako abalala bakyali mu makomera. Bino byonna byakolebwa tusobole okupowa naye twagaana okupowa era tetugenda kupowa. Gye buvuddeko navaayo neneesobolayo njagala okubeebaza mwenna abanzikiririza mu bisuubizo bye nali mpadde National Unity Platform era njagala okwebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'obwesige bassebo ne bannyabo yenze kennyini gwe mulaba agenda otwala Museveni akaasa era nga njagala okumanya era okwetegekera kulonda ki ddala kwe tugendamu. Kuno si kwe kulonda kwa bulijjo omuntu yenna yena abadde n'okubuusabuusa ku kulonda ki kwe tugendamu. Okwogera kwa minisita Museveni gwe bayita Robert Mao mwakulabye era okwogera okwo kukumala okumanya buli kimu kye batulowoozaako na kye bapulaninga. Ekyomukisa omulungi titumaze ebbanga nga tubagamba nti abatunyigiriza si bamaanyi nnyo naye ekisinga obba wamaanyi n'enkizo kuba nti batuliira monda
kuba nti balina bannaffe oba betulowooza oba betwalitulowooza nti bannaffe abajja nga bambadde nga ffe nga boogera nga ffe ne ggwanga nti mu gurupu yaabwe balimu ebibiina 5 n'ekitundu. Era yategeezezza nti ye ne Mwai Museveni ne banne beyamenye bemumanyi obulungi oba bemujja okugenda mu maaso nga mumanya bebali ku ludda olwagala okukuumira Uganda mu mbeera gyerimu. Yayongedde okittaanya nti Uganda erimu ebibwayi 2, ekyabanyigiriza n'ekyabanyigirizibwa. Kya mukisa mulungi nnyo kyabanyigiriza yabatulaze basebwe ne banyabo mubamanye beebo era bwe babatuukako mubayise ng'abanyigiriza abantu bwe bayisibwa. Njagala okusinziira wano okutegeeza Mwai Museveni ne banne nti tetubatya. Yes, kimaze ebbanga ddene nga Deputy President waffe bwakyogeddeko nekyamukisa mulungi tebamaze ne beeyoleka. Bangi betwawanga ekitiibwa, bangi betwakkiririzangamu, naye mwatusala basajja mmwe, mwatusala magenda n'amadda. Nekyamukisa mulungi nnyo nti akaseera ak'okubikka abantu akatambaala ku maaso kaggwawo. Kyamukisa mulungi nnyo nti Katonda yasitula abo abaali batasuubirwa. Kyeyogedde era kyekyo. Twalabye Mwami Norbert Mao ng'agamba kuno okulonda kugenda kuba kwakasirise. Era ng'agamba ffe aboogera agenda tusirisa. Njagala mutegeeza nti ffe abamu okusirika mpozi nga tuli mu ntaana. Ate nga buli omu ajja agendayo nammwe abalowooza nti mwe bakatonda. Kyanaku nnyo okulaba nti abantu abayogeranga ebyensa kati ate beekendeezezza nti omuntu eyali nga ye pulezidenti wa ekibiina ekyeyita Democratic Party kati agamba democracy talina kifo mu Uganda, era alina n'obuvumu obugamba nti ebiseera bya Uganda eby'omu maaso tebigenda kusalibwawo kulonda, n'olw'ensonga eyo tebigenda kusalibwawo bannayuganda. Oyo mumugambe tujja bikolwa. Basebo ne bannyabo, njagala okuwa obubaka buno eri bannayuganda bannaffe mwenna nti muli ku lwammwe, tuli ku lwaffe. Ekyomukisa omulungi tuli bangi, ekyomukisa omulungi tusobola okubikyusa byonna. Basebo ne bannyabo musobola okukyusa ensi yammwe, tusobola okukyusa ensi yaffe. Museveni okulaba ng'akola bino ebintu byonna, ng'akwata sente z'amalwaliro n'azigulamu bannabyabufuzi n'azigulamu abaana b'omugeto, kitegeeza nti ayidde abulako majaani. Buli we mulaba nga batulwanyisa nnyo mubaddembo tusiba ffenna, naye makomera gammwe temusobola nasiba abantu 20,000, tuli 4,900,000. Tebasobola tumalira mu makomera. So nga tugenda mu kulonda kuno basebo ne bannyabo, njagala mubeere ready, musibe engatto zinywere. Njagala bategeeza nti ffe tusimbudde. Nsinzira wano bategeeza nti tugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23, era oluvaayo nga Museveni bw'alina laale Kololo, naffe tulina laale Katwe. Bwe tuva e Katwe tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola. Buno buyinza bwammwe, guno mukisa gwammwe, buli kye mugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka. Saagala mutiisibwe. Eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekerawo, nammwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde. Gwe yeetegese okubeera sireevu tetuli mikwano gyo. Gwe yeetegese okubeera sireevu tetuli naawe, genda ewaka. Oyo akyekkomera bino biveemu, bino bya ddala, ffe tugenda mu bya ddala. Nze ng'omuntu nkimanyi era twafunye information tibeetegese okukwata buli muntu yenna neetoolodde, ne bwe nnaaba nnyina kulinnya booda njagirinya mazima ganalunkumu. Temugenda kisa temugenda kutusayira ensinga.
mwenna bannayuganda mbabuulyanga pulezidenti gwe mwalondera gwe mugenda okuddamu okulonda obuyinza bwabumpa nange mbubawadde buli omu alina obuyinza. Bano abantu babaginako obuyinza tebabatiisatiisa temukiisibwatiisibwa ne bano bapoliticiani be baguze tebalina gwe boogerera mweyogerera tebalina gwe bakiikirira mwekiikirira. So temutya. Njalo nsomere ekitabo kya Ezekiel 3:3 bajagenda paka ku 9 bwe tuyinza obutatuuka eyo. Lwaki tukuleetedde vidiyo eno? You are the watchman. Babayita batya abakuumi b'eggundi. Gwe mukuumi wa Uganda ow'omwoyo bakuba n'ab'emmundu nga byatabuse nabo batema. Ate nga alina ekivundu. Ate emmundu waliwo weekoma naawe. Waliwo weekoma. Alaba bitabuse. Agamba owaayi. Kampe wano. Anteme. Tunaddiŋŋana. Ezekiel 3:3. Bw'alaba ekitala nga kijja ku nsi oba nga afuuwa ekkondeere n'alabula abantu. Ng'afuuwa ekkondeere n'alabula abantu kkirira. Olwokuna kale buli awulira okuvuga kw'ekkondeere n'atalabuka ekitala bwe kijja ne kimuggyawo kale omusaayi gwe gunaabanga ku mutwe gwe ye. Owulidde bajja kweyongerayo. Kituufu. Kaakati you are the watchman. Gwe mulinzi. Gwe kalabaalaba. Gwe mukuumi Katonda gw'atadde wano mu Uganda omuyambeko. Kaakati ekkondeere oliwulira. Omusajja afuuye ki? Omusajja akubye ekkondeere. Eryo si lya muzannyo. Bino agambye bino si byakusaaga, bino biri siriyasi. Bino bya ddala gwe obadde omanyi nti byasi bya ddala. Ddayo olabe 2:4 yakola sampo nga yakabiyingira. Kali ka tesiti. Abejjinja ffe twali saidi zeno kumanya amayinga ekyali eyo. Kyali kyasaganyooka. Kakati jukira kali scientific. Kali kagundi kali na science technology. Okukuŋŋaanya abantu bwe kiri kati kano ojja tambula n'ogubinja gwo gwonna gw'oyagala otuuke ku gundi. Buli presidential candidate bakoze amagaali ng'enjoga ennaku zino. Bakoze eggaali. Bafunye abavubuka abatalina byakola abaagala obubakozesa bagenda bamutwala omutwalo. Ofiire mu bwereere by'okuzannya ebitali muki makulu. Kakati nze mulokole nkulabula ezo eggaali zeesonyiwe aziveemu. Linda oliriza bye boogera. Oli ani alimu omulamwa n'ataliimu nti Mukama aliwa gwembampa nti ono mu January okeere subuhi
maliri ogenda otiikinga oyo gwokola ki oyagala naye teweetaba mu bintu ebiyinza okuviirako okuluzinga ki obulamu. Omukulu agambye ebyokutya kati tewakyali bw'oba otiitiira tova waka teri kuva waka. Bino bya ddala nga gw'obadde tosobera. Kakati gwe omukuumi kalabalaba w'olaba owulira ebintu ebifaanaganako weebityo nga walabako sampa emu ekawempe kiki kyolina okukola gena ku maviivi. Kituufu nnyo. Kankubuulire kano akalulu mu byafaayo bya Uganda kagenda kukola ebyafaayo, kagenda kukolamu ebyafaayo ebiri negatiivu nga bingi nnyo mpulira n'ebiri positiivu bigenda kubeeramu. Tubadde n'okulonda okw'enjawulo. Kituufu. Nze nzijukirwa kuva 2 oba 2 awo natandikira okuba nga ntegera nene abagesema 96 balondako 2 awo Besigye we yaviire South Africa n'ayogumya 27 26 oba 26 ne tujja mu 2011 20 mu mukaaga kati gwe tugenda mu kano kagenda kukola ebyafaayo, kagenda kuba kanjawulo mukko, kano kagenda kutugumbula. Ekyo kikubuuliriddewo. Kano kagenda kulira ddala. Gugenda yiika nkubuulira kakati ng'oba owulira olina okwagala eri ensi yo. Tolina kyoyinza kukola, tolina mundu, tolina ki bwe kiri era ku maviivi ye mundu yeeyo. Ffe ye mundu yaffe ng'abaana ba Katonda ate yo temanyi buli buli temuli makulu kitegedde ye mundu kati gera ku maviivi bwe kiri koola omutonzi mugabe Mukama gwe wekka asobola. Sitaani yewera nkolokoto awera okutuwa wange eŋŋano agumize emitima gy'abo abali mu security. Kituufu nnyo. Akakanyiza emitima gy'abaana abali ku opposition kati bonna bakanyavu bali babuukula bano ne baboggola kati esaa yakutulikana ku bwatuka kati ffe busubi kabagenda okutugwamu ziri elephants 2 wezirwanagana obusubi bulugwamu busubi butiititi obwo bw'obulamu tewasigala nti waliwo omunyiivu n'omuntu akaavu ono munyiikaavu ono mutakaavu oli aduumira ono n'alagira amaaso gonna gali wano gali mu mukaaga. Kakati enkya bagenda wandiisa President Museveni bwe kiri ne Bobi Wine olunaku lumu. Kati ekifaananyi kyenkya kigenda kulaga kinene nnyo biki ebigenda obeera mu kalulu kano. Kituufu nnyo ekyo. Bona agamba agenda abeera katwe aveewo agendewa Nateete. President Museveni agamba agenda Kololo. Lwaki? Oba oli mu Kampala nange siva mu Kampala. Nina kubeera mu kibuga. Zivuge. Zitulikire omwo. Alimu abasuubuzi, manya banvuga takisi, babi. Mwebyammwe bibi. Kubanga enkyaji agenda kuba kavuyo ke. Omugaati teregenda kuba mugaati. Era kyemmanyi tiyagasa agenda kola ki? Agenda kunyoka. Mateeka. Eryo teeka. Bano bakyala kimpadde. Bakiwajji. Abantu baavu. Abantu baavu nnyo. Bali awo omwana yala zitukola ki? Omwana zitukuba. Awo alabira nti akavuyo konna ekagira. Obusimu, buduuka, bukyobo aba asuubula ku bwereere. Atali cash. Ate yeyewa ne balance ali mu safe. Yesatura. Kakati ife tujja kuwanga update bigenda mu maaso nga there is still hope bwe kiri naye ffe tetulina ludda kaffe tuli ku ludda lwa Yesu ffe byemanyi tetuvaayo eyo yenna gwatuwa ffe tusiima busiiba by all means we appreciate ate tukole ki tulina kyetusobola osobola wakanya Katonda tosobola kumuwakanya yenna gwaleeta yoyo oba aleeta eno oba aleeta ku sayidi eri
ffe tuliwo kubanga embrace kituufu nnyo n'okubanga oyo gwatuleetedde ate twebaza Mukama nti weebale ate n'omusabira oyo gwatuwadde kituufu nnyo awulirize eddoboozi lya Katonda amuwadde obuyinza kituufu naye mwesibe 3 2 tezigenda kukola kano kalimu ebintu nga 4 kulira 1 kalimu shashi mulimu eshashi kuba eshashi abalina eshashi n'abatalina kati ate abatalina balinga abatatya kati balina shashi tebatya balina shashi kulira naye ekisinga byonna mulimu ekipawa mulimu ekyanyi ekipawa ekitali kya bulijjo ate kino kiralamuko kanaakalulu kalimu ekipawa ekitali kya bulijjo kati ekipawa ekyo kulira okukola omulimu ogwakireesezza oba ogwakireesa kirina okuwuuta kututa mwino otuta tulina okubeera waawo ngamba otuuta mu nsi ey'omwoyo tutegeera bulungi kabaka bulaadi kati ekipawa kya luno kisinga ekya 221 kino bakikubizaamu kati 221 olwanga abantu gavumenti agaba baafa 10 mawulire amala okuva mu nsi endala zo zigamba 3 kudda waggulu okitegeera kakati abo baali batesinga kipawa bagezese tulabe kiyinza okugiramuko kati ekipawa kyafuna emisingi emirandira kakyute kigenda kuyonka buyonsi kati esugira tuve wano tovanga tonaba kutwala Kristo okukiriza Kristo akuwa obulamu obutaggwawo mu mbeera okyalinda engule eri waliwo eno sooka yamala ya Kristo anti alina yayongerwawo kati eri webezze mu January naye ojajjamba ekituufu nnyo weegaana nga leero webaza Mukama kaseno yenkulu oba ogifuna kasitobera neno Yesu webaza nkyali mulamu olwekyo kukkiriza leero omulokozi wange era nsaba ontaase mu biseera bye tugendamu byakazigizigi otununule mu Kristo Yesu amiina era amiina kale ffe nga desiro tujje twewaddeyo tujja kuba nga tukuwa okuviira ku lunaku olw'enkya nominations nekyo ekigenda mu maaso kati mwabasabi tuba tubawa prayer points tuba busasi nti leero ma nti mubirabye amavivu emwongera okuba nga ate mugalagaya kigenda kukubisibwamu emirundi n'emirundi okitegedde olwo mulabe ye yalembesedde emikono n'emimwa ali awo ayagala ku kale katuwumulemu wetukomawo katulabe ku emitendera gyoyinza oyitamu okubanga ate owona ekikolwa ekyokwematiza steps to restoration from masturbation mudakiika weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.